Amannya gange Okutambula Olivia. Mbeera bweyogerere. Nkolera bweyogerere neera. Nga ndi wano ne mutabani wange Hargreaves Agwawo. Era nga neetaaga obuyambi bwammwe bambi. Jangu baby. Yono mutabani wange gwe neetaaga bambi era nga nsaba nga mbeegayiridde munyambe bambi asobole okulongoosebwa. Alina emyaka 5 n'ekitundu, ali mu middle class. Yes, tusanyuse okubalaba abalabi baffe aba Nyondo Media amanyi ampitibwa Joel yonna gye musinzira okutulaba Dubai, Saudi Arabia ne munsi zonna eza Bwarabu ne Uganda and Africa all over. Tusanyuse okubalaba tuli sides ene bweyogerere. Nina omukyala gwendi naye waneeno n'omwana we omukyala bamuyita Oliver. So olwaliro side eno gye tuli mbadde njaga tumanyi kiki ekigenda mu maaso. Omukyala ono bambi alina ekintu ekimutawanya ku mutima era obanga oli muzadde gwe nga gwe osobola okitegeera. But of course I want you to listen to her, tumweyo ku budde tumanye kiki ekigenda mu maaso. Nyamugyebale mbadde nsaba obuuze ku batulaba balamuseeko. Mbalamusizza mwenna abatulaba abafollowinga Nyondo Media Okutambula Olivia Namubilu Olivia. Nga ndi wano ne mutabani wange Hargreaves Agwawo. Okay. Kakati olina kyewangambako eky'omwana problem omwana gy'alina. Mbadde njagala kutegeera omwana alinako obuzibu. Alina ekirwadde. Alina ekirwadde. Kati kitutte 3 weeks. Kitutte 3 weeks? Yali alina okulongoosebwa mu wiiki eyasooka. Naye olw'okuba nali ntambudde badokita ab'enjawulo nga sinnamanya kiruma mwana naye nga sayidi emu wansi w'obusajja bwe ensigo emu nasooka ne mulaba nga azimbye. Ne ndowooza maybe oba yazanye oba n'afuna obuzibu ng'omwana. Naye nagenda olaba everyday mu nnaku 4 nga kyeyongeddeko nga kiraga kikula buli lunaku. Kikula buli lunaku. So earlier on mu stages ez'obulamu obanga muwere obanga akula wali olabyeko obubonero bwonna bw'ekintu ekifaanana bwe kiti? No. Kyatandise like mu bbanga lya weeks nga 3 emabega mwezi. Weeks 3 emabega tugenda mwezi mulamba. Tugenda mwezi mulamba. Okay. Kakati kyekyabaawo gw'olowooza kyekyabaawo yali azannya n'afunamu obuzibuzibu oba? Abaana bange bali babiri. Oba si babeerawo bokka, si bantu bakulwana engeri gye nabateekateekamu. Tojja basanga nti oba balwanya owona yamukubye oba ki kuba bwe nakiraba nga nze. Namubuuza kikuluma wabadde ki ng'omwana omubuuza. Namba tekimuluma. Netandika okifokasingako nenkubira family doctor waffe. Nangamba omwana oyo mulete tumukebereko. Ne mutwalayo n'amukebera nga si aniya. Ne wabaawo dokita omulala gwe bansindikako. Ye yamumpeereza ogendayo. N'abako tests zamuggyako ez'enjawulo. Nga nabo ndowooza tebali kutegeera bulungi kiruma mwana. Then ne basigala nga bansindika ku badokita ab'enjawulo. Nga bakurefaringa amalwaliro n'embasala ab'enjawulo. Kati nengenda ne bangamba tumukole sikaani. Nengenda mu bifo nagenda mu malwaliro
eryasooka paka wano wenatuuse ne babako kye baŋŋamba nti kyekimuluma kyali ensigo emu so kitambula kuba bw'okikwatako bwoti kiri hadi kikaluba nnyo ate kikula kidde eri munda wansi we so dokita naŋŋamba omwana wakulongoosa ng'ensigo emu endala tenaba kwonooneka ne bagamba nti omwana yalina emyaka emeka? Emyaka 5 ekitundu. Emyaka 5 ekitundu. Asoma? Yali yatandika okusoma. Abaana bazzeeyo ku ssomero? Bazzeeyo naye era tasobola kuddayo mu mbeera bw'eti. Mu mbeera bw'etyo. Kuba newandibadde gwe era tasobola musindika. Bw'aba alinamu obulumi oba just kintu kyo kizimba buzimba? Kizimba yasooka n'abeera nga talina peyini. Nekyeraliikiriza buli dokita lwaki talina peyini nga bagamba aniya alina okuba nga alina peyini. Kiri ekirala kye bagamba nti mpanama kirina okuba nga bw'okikwatako kiba kivulula kibanga byovu ng'okikuttemu kyo kyennyini ng'okikutteko naye kati kino nga kikaluba nga tekimuluma but for now kiba kimuluma naddala ekiro wasakaakaaba. Kakati bw'agenda mu ddwaliro balina kye bakugamba nti oba kuba usually batera otugamba nti if you don't bw'oba totreatinze like mbeera this could be the outcome nti oba kino kyekisobola okuvaamu balina bye bakuwoningako? Yes, kubanga okugendako ne dokita asembayo waliwo dokita eyamukeberako bamuyita Dr. Marcus. Yamukebera yamusikaninga nambulira kyekimu ono dokita eyasembayo kyeyaŋŋamba naŋŋamba already singa bwewakirabirawo wandibadde okyanguyira kiraba nti kisobola kubanga weyaŋŋambira nga basobola omulongoosa amazzi ago amabi agalya ensigo eno tiyo yali ekyalinamu munda nti basobola omutreatinga ne bamusala ne bagajjamu ne bamuzaawo nasigala ng'alifeeyo. So naŋŋamba singa mukigayalirira kisobola omuaffectinga obutazaala ng'akuze oba okumwonoona ensigo endala nekimulya paka ku mugongo kubanga buli lw'okikwata kiba olaba nga kyeyongeddeko ate kiri hard. Okay, kati kyajja buzi abruptly out of the blue nekitandika kubeera bwe kityo? Kuba nze nakiraba munaaza nga maama nendaba nga tekiri nnomo. Tata we taliiwo? Omukuza weka? Mukuziza eka okuva oluto kubanga okumuzaala biwanvu neera. I understand. Kati teriyo nga wogamba like family members oba mikwano gyoba like abantu abayinza okuyambako? Bambi wabaddewo ababaddewo mu kukola tests zenkoze empozi wagenzimu mu badokita ab'enjawulo ekitali kya mitwalo 3 oba 4 bambi era nga bw'olaba embeera wabaddewo ababaddewo mu mbeera eyo which kati sikyasobola batawaanya omulimu for now siyinza kugamba nti oba nnyingiza oba nfulumya because nkeera ne bagamba wano nawali nkeera kutambula of which siyina support kubanga nze nagezezzaako nnyo okwegayirira family yange banyambyeko kye banyambye of which tebali bulungi naye yaŋŋambye ekigambo kimu omwana mukwate mutwale Soloti nyimirire samuweya ku mafuta bajje bapikinga omwana kuba kuva buto we baagala munzijako nga nakamuzaala okitegedde so kati bayagadde ndowooza olw'okuba ali mu mbeera bweti bamutwale mu mbeera bweti of which nze nga maama omwana wange namuzaala mwagala toyinza kuŋŋamba nyimirire samuweya wabeerewo abajja pikinga omwana bamutwala awantu siwamanyi of which nandibaddeyo yonna gye baŋŋamba okgenda nga wendi okujjanjaba omwana wange
ne process eno gigamu. Okay, kakati kino ekizibu tekibeerangawo mu famire nti oba ewammwe waliwo yali akifunyeeko oba nti okusobola okumanya just okirabye bulabe ku mwanawo? Yeah. Okay, kakati omulabe waffe omulungi ali eyo oba omuntu yenna awuliriza essaawa eno bw'abanga alina kyasobola okukola gwe muli owulira wandyagadde akoleki? Kyokka kyensaba okunnyamba bambi yenna ndaba wano afollowinga Nyondo Media ne ttiimu kyenandisabye okunnyamba kunsapootinga omwana wange basobola omulongooza. Kati omwana mpozi wagambye wakutwalawa ddwaliro ki gye bakurefaringa gye basobola omulongoozereza? Dokita ali mukono. Dokita ali mukono? Bakusaba sente mmeka? $2.5 omulongooza ne treatment of which siziina kati kubanga enfuna yange si nnungi. Omulimu kati mbadde sikyayina even hiyamba nali nakatandika ndowooza ennaku tenawera wiiki tandika okukola. Abatulaba by the way tuli mu saaloni omukyalo ono wetumusanze wakolera leero wetumusanze omulimu badde wakagufuna omazeewo banga kyalo? Nakabeerawo sinawezaawo wiiki. Onawezaawo wiiki? Kuba nali nkolera Ntebe olw'embeera y'omwana nga nina ettambula wano nawali nga wamanyi bakama baffe togenda mugamba leero kino oba kiri oba ekitogenda muwa badeni nembeera nga omulimu gunzikwako nga nina kudda waka fennawo ndi waka ewaffe wa mama wange wembiira. Okay, kakati bakusaba $2.5 million. By the way abalabi baffe abatulaba mu kulowooza kw'abantu sekinoomu ng'abantu abakulidde kale mu famire ezirinamuko ku ssente $2.5 oyinza ozirabanga ssente ntono but kyenjagala okutegeeza bw'oba nga tonafuna kizibu ekiri wa $2.5 ate ng'ozeetaaga instantly tosobola kumanya nti ssente nnyingi. Ebiseera bisinga tubeera n'emikwano gyaffe by the way nga when you have money bakuwa bw'oba olina ssente obeera n'emikwano mingi kubanga oba oziyinamu oba muzisharinga bwezityo naye bwe zikuggwako oba ng'olina obwetaavu bwa ssente that is when you know the real people that you have. But thankfully omukyalo ono agambye nti abamu ku bantu mikwano gye babadde bakusapootinga mukola testi ng'akuwaddeyo $5,000 bwekiti. I understand. So n'omuntu akuyamba kale sometimes waliwo bwekituuka n'okola kingi kikoma basobodde omuyambako kye basobodde which is very okay and we are really thankful. Naye kati watuuse bamugambye yetaaga $2.5 million. Sente ezo zandibadde ntono singa zibadde zakusonda nti katutwaleyo omwaka nga $1.5 oba tutwaleyo nga emyezi 6 but okusinziira ku kyendaba omukyala kyagezaako okugamba embeera y'omwana ono bwe tulaba wano eno kwegamba yeetaaga immediate reaction. Omwana yeetaaga otwalibwa mu ddwaliro mu bwangu okusobola okulaba nga baadressinga ekizibu kye otherwise this would turn him into an impotent guy abeere nga tazaala which is very bad. Anyway yewe kati womulabe essaazi naye tabitegeera but still obulumi maama ye nga ye yasobola okukola ki yasobola okukitegeera. So nze nandibadde nsaba abalabi baffe abali eyo omuntu yenna atulaba nga you can raise $2.5 oba kyonna kyobeera osobodde olwakuba nti ye agambye nti bamusabye 2.5 but still era wabeerawo bills ezo eza extra kuba kyemmanyi basobola okugaa nti eri 2.5 okujjanjaba omwana okumulongoosa but ne bakuwerako amakerenda galina okumira then transportation biki kati essaazi nabadde takola she is a single mother omwana neetaaga okuddayo kusomero naye katasoma olw'ekizibu ekyo kyalina. So anyway today it is her but tomorrow it could be you or your friend or anyone else. Nsaba kireme kubeera naye bw'oba ng'oli eyo ng'otulaba oba ng'otuwuliriza badde nkusaba busabe ku lw'omwana bw'oba ng'olina ky'osobola okutuwa anything we will be really grateful. Omwana ono addeyo okusoma omwana alina emyaka 8 future ye alina 5.5 omwana alina emyaka 5.5 his future is still very bright
singa kino ekintu kisolvinga ne kivaawo nga manyi nti no abali eyo sente zonna z'olina kuba owulidde badde bamuwayo omutwalo ebiri bwe batyo ogenda okukola tests ebikyetaagisa byebindi so it doesn't matter how much you have the little that you have could do a lot of help so mbalenza tukwataganyide wamu tuyamba omukyalo ono kati wano okola otya omwana ku mulimu ojja naye bano banzikiriza okujja naye because for now wabadde tewali sente they understood your situation embeera yabategera bulungi kuba yanfunirawo mukwano gwange neera nga bwewalabye wasanze tutudde mutuula sente ennaku zino ate ndi mupya naye nalowoozeza maybe mbeera naye mbeera sinyangi just kuba abantu baavu siwangi so sente wano enyingiza yazo ntono ntono kuba bukinazitandooza nakakolayo kuba nti nga babiri so omulimu gwo nga guto you cannot rely on the job sente ezivaawo ntono okubeera nga zisolvinga ekizibu kyo I understand kati omwana guno omwaka tegumusaze abadde asoma ziri taamu ez'emabega asomye ne taamu eyaggwa era yasoma olina essuubi nti taamu eno bwebadde iyo yakatandika olina essuubi nti asobola okuddayo n'asoma nze nga maama basaagala kugwa musuubi kyensobola okugamba naye engeri gye mbadde ntambulamu kumukeeza even kisobola kugamba nti ndina essuubi but ekikulu mu byonna kyensabirira ku buli omu oba mukama kyeyandinnyambye ye mwana wange okulongoosebwa nensobola maybe okulwanyisa embeera endala ebisigadde ebisigadde gwe nga gwosobola obirwana n'obiyita mu gwe naye just ekyetaagisa nnyo ekyamaanyi kuyamba kumulongoosa kati ekiro tazuuka n'akaaba like era okusinga kimuluma nnyo ekiro mbeera ntudde nkaaba n'enkoowa wabula nabikoowa kuba nkoowa okukaabira mu maaso g'omwana wange naye olumu oba tosobola kikontrolinga baana kati ekiro n'osula ng'otuluna ate n'emisana n'ojja wano ng'olina okukola mani nokukola abalabi baffe aba Nyondo Media n'abawagizi baffe mwena abalikinga abasharinga abasubscribinga tuli basanyufu nnyo okubeera namwe mwebale bambi kutambula naffe ku ngendo zonna gye tubeera tulaze si byangu but on a daily basis nemujja nemula videos zaffe nemuyita abalala ne basubscribinga ne basharinga ebyonna byemutukolera tusiima Jovita Media we really grateful byonna byemutukolera Brewster Coffee Obsessions Academy tulina baina company ebizigo okusinziira Dubai Nyondo Gleam ebizigo bituuka wonna mu Buwarabu wherever you are oyagala okufunako ebyo ebizigo of course you can still contact us tulina abantu betukwatagana nabo kale okugezaako okulaba nga we push this n'okugezaako okutuusa help where we can but this is one of the things that has come kino kati essaawa zineno kyekiriwo ensonga lwaki tukoze ekintu kino kyetaaga obwangu kubanga tetumanyi time mwana gyalina kino ekintu okubeera nga kimuliira ddala so we're trying to fight it at an early stage wano nga kyakatandika ndowooza kireme kuleeta buzibu busingakaawo kuba kati ekizibu kino what I know is essaawa zino kiyinza oba kyagala $2.3 but bwe kyeyongera can really become a very big problem so kyetugezaako okwewala yenna ali eyo ng'otuwulira era ng'otulaba essaawa zino whatever you contribute we shall be really grateful omukyalo ono ebisigadde oba school fees w'omwana oba rent waabwe wawaka ebisigadde ajja kuba kati abeera ne maama we right kuba abadde takyakola engeri kino gye kyajjira nti she lost her job kuba kati ate yalina okuva ku mulimu asooke kati genda malwaliro okitegeera so ebisigadde tafaayo asobola okubihandolinga renti mwana kulya biki ebisigadde no that's okay naye kati ekizibu ekiri ku ground kulongoosa omwana we bambi asobodde n'okutuyamba
oba okuyamba mutabani wange okutubeererawo. Enamba yange eri 0758 66 1487. Tanambira Olivia erele Tanambira Olivia. MTN eri 0773 53 69 57 ereta amanya gegamu Nambira Olivia. Mwena abatulaba, that is our simple request. Nti wowe olina ky'osobodde tuyambe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is in Dubai. Nebu na mawanga gonna walai.